Popin Media. Lero ke kamyufu. Eso. Chichi kuba tulaba olina okwemulugunya. Kwemulugunya erinnya lyo n'ekifo kw'obadde weesimbi. Amanya n'eddoboozi yenze Lubwama Benjamin Musaayi muto. Era nga neesimbyewo ku ky'obubaka bwa Parliament okukiikirira Bannantenjeru North Constituency mu Kayunga District. Mutawaana ki? Olunaku olwaleero akawulu kabaddewo. Naye nga bwe twali luli eri era ku mpewo zino zennyini ne mbategeeza nti okutiisibwatiisibwa kubadde kunene nnyo, kubanga bagezezaako buli kimu okugezaako okunzija mu kawulu ne kirema, kubanga bagezezaako okunwanyisa nga bayita mu by'okusoma nga nasoma, ne bagezezaako okebera nti oba ssente nasasula nga nazisasula, ne bagezezaako okukola buli kimu kyonna kyonna n'okuyita buli mutendera gwonna, naye nga byonna emitendera gyabwe gyonna nga tugiyitamu. So naye bwe kyatuusa akaseera nga bagezezaako okwagala okumpa ssente, ne bagezezaako okwagala okumpa miliyoni 5 ne ŋŋaana ssente, ne mbagamba nedda zisobola kutunda Bannantenjeru North, kubanga nze sirina gye nagisuubula Ntenjeru North okugitunda emiliyoni 5. Ne mbagamba nedda nteekeddwa okubeera mu lwokaano Bannantenjeru North basalewo. Ani adakuwa ssente ze? Honorable Minister Amos Lugolo olwimbadde muwamu ne respect, naye kati ne respect mpoya sikyasobola na kumuwa respect. Ono yennyini gwe tugamba yabba amabaati. Sifa abagamba n'ogamba nti yabba amabaati, naye kiri ku record era mwekiri mu mateeka ga Uganda nti omusajja oyo kituufu yabba amabaati. Era ne kino ekibaddewo newankubadde nga mbadde nsuubira nti alinza okuba nga yalokoka, naye ate ngenza okulaba nga obubbi bweyongera bweyongezi, kubanga olunaku olw'eggulo yasobodde okuba nga akuba essimu ng'agikubira chief coordinator wange eyabadde atambuza amabaluwa oba kye tuyita appointment letters zetwali aba agenti bo ku buli kyalo, n'amukubira essimu n'atandika omutiisatiisa nga bw'agenda omutuusako obuzibu oba okukola ekintu kyonna kyonna ekitali kirungi gy'ali, ekyabadde ekitadde obulamu bwe mu katyabaga, nga yennyini Honorable Minister oyo Amos Lugolo nga yakuba essimu eyo n'agikubira omuvubuka n'amutiisatiisa. Era omusajja oyo yennyini yabadde atambuza appointment letters ezo, we yabadde yakamala omukubira wayiseewo eddakiika 15 ng'amaze omutatiisa n'amukubira ne wabaawo yabadde ayita mu kitundu kya Busaale, n'abasajja abayaayi ne bajja ne bamukwata ne bamukuba ebikonde ne bamuggyako appointment letters ezo. Mu buufu buno akalulu nga kagenze mu maaso actually n'okulonda almost kuwedde, togala tobadde n'aba agents? Sinnaba nakumanya ki ekigenda mu maaso, kubanga ekyo ekyabaddeewo appointment letters nga zibaggiddwako nga bamaze okuba nga bawamba abantu bange n'abamu ba agents sibalaba ababadde balina okureceiving appointment letters ezo, naye tebasobodde kuba nga bakola ki, nga bazifuna. Kati bagenze okera ku makya ne batwala ekipande, ne batwala ebipande byabwe okugenda okurepresenting okugamba nti appointment letters zatubbiddwako bweki, naye ono ye candidate baregistrwa bonna ne bagaana okubakkiriza okuyimirirawo ku lwange Lubwama Benjamin, ne babagoba ne bagamba kakati oba kyekyo nga temulese appointment letters ezo tugenda kuba nga obululu bonna abadde balina okulonda wano tubawa Honorable Amos Lugolo. Nimanya nti obwo bubbi bwa kika kya waggulu nnyo, era nenkubira DPC ne RDC bonna nga tebanyamba. Ne kati sawa zino wenjogera naawe mbadde nakwogera ne RDC obadde ondaba, naye nga nkuba kimonya nadde eri era wano wendi ndi ku office ye okyega, naye nga tebateese bwenkanya nkubidde RPC n'angamba nti no ensonga eno egenda kubeera handled, kubanga muweereza obujulizi ebintu byonna engeri gye byabaddemu, engeri gye batiisiza n'ebirala byonna ebintu byonna nga ebyabadde bitambudde. Ne mugamba nti lwaki baganye ba agenti bange, wakiri akalulu bakayimirize kalondebwe nga ebintu bino tumaze okuba nga tubisolovinga, bo tebasobodde kubanga banyamba mu ngeri ennungi. Ne twogerako ne Muzeeyi Kalangwa era ne recordings era nzirinako bonna nga bagamba nti ensonga zigenda kubeera solved, naye byonna bigwedde nga tewali n'ekimu kye bagezaako kubanga bakola.